Essuula eyokusatu. Awo Yobu n'alyoka yasama akamwa n'akolimira olunaku lwe. Yobu n'addamu n'ayogera nti, olunaku luzikirire kwe nazaalirwa, n'ekiro ekyayogera nti omwana ow'obulenzi ali mu lubuto. Olunaku olwo lube ekizikiza, Katonda aleme okulutunuulira ng'ayima waggulu, so n'omusana guleme okulwakira. Ekizikiza n'ekisiikirize eky'okufa biruyite olwabyo, ekire kirituuleko. Byonna ebiddugaza obudde birutiise. Ekiro ekyo ekizikiza ekikutte kikinyage, so luleme okusanyukira mu nnaku ez'omu mwaka, luleme okutuuka mu muwendo gw'emyezi. Laba, ekiro ekyo kibe kigumba, luleme okujjirwa eddoboozi ery'essanyu. Abo balukolimire abakolimira obudde, abeeteeseteese okusaggula ggoonya. Emunyenye ez'ekiro kyalwo zibeeko ekizikiza. Lunoonye omusana naye lugubulwe, so terutunuulira bikowe bya nkya. Kubanga terwaggala nzigi za lubuto lwa mmange, so terwakisa maaso gange obuyinike. Kiki ekyandobera okufa okuva mu lubuto? Kiki ekyandobera okuta obulamu bwe nava mu byenda? Amaviivi ganzikiririza ki? Oba amabeere okugayonka? Kubanga kaakano nandigalamidde n'ensirika, nandyebase bwe ntyo bwe nandiwummudde, wamu ne bassekabaka n'abakungu b'ensi abeezimbira mu matongo, oba wamu n'abalangira abaalina ezaabu abajjuzanga ennyumba zaabwe effeeza. Obanga omwana omusowola akwekebwa sandibaddewo, ng'abaana abawere abatalabanga ku musana n'akatono. Eyo ababi bakoma okuteganya, era eyo abakoowu gye bawummulira. Eyo abasibe gye bessiza awamu tebawulira ddoboozi lya mukoza. Omuto n'omukulu bali eyo, n'omuddu abawa ddembe eri mukama we. Alaba obuyinike aweerwaki omusana, n'obulamu abuweerwaki oyo alumiddwa omwoyo. Abeegomba okufa naye ne kutajja, ne bakusima okusinga obugagga obukwekeddwa. Abasanyuka ennyo nnyini ne bajaguza bwe bayinza okulaba entaana. Omuntu akwekeddwa ekkubo lye aweerwaki omusana, era Katonda gw'akomedde olukomera. Kubanga okusinda kwange kujja nga sinnalya, n'okuwuluguma kwange kufukibwa ng'amazzi. Kubanga kyentidde kinjijjako, n'ekyo kyenkankanira kijja gye ndi. Sessa so sitereera, so siwummula, naye ennaku zijja.